Alien Skin wamma mwe you people. Nalinkozeko video nga nvuma Alien Skin. Njagala musoke mu mpabulemu. Nalinkozeko video nga nvuma Alien Skin. Nze Alien Skin namwagala nga boy wange. Namwagala bwagazi kulo. Ne tubadde ne wadoni kulisi yatuyise nga gulawo ekizimbe kye. Nensangayo Alien Skin ne gali ye. Egali Alien Skin ne bankuba. Ne bankuba. Kubonna mbadde manyiko omuntu omu. Oyo komanda mudogo. Komanda mudogo yankubye. Komanda mudogo ankubye. Ankubye bikonde mu lubuto. Nankubye bikonde mu matama. Nankubye bikonde mu mutwe. Anzijeko bugago bonna. Abwasiza yasiza bubuno. Obulaba. Abwasiza yasiza. Ankubye emigere. Komanda mudogo nali mukoze eki. Nali mukoze eki. Inze nali mvumye kwa alien. Ababadde ku internet ebbanga. Mumanyi love je tubadde tuyina eri alien. Nga tumwagala nga boy waffe. Ekinkubya mubuzizo nkubira ki? Mbuno ovuma alien. Ninavuma di alien. Tubere realistic. Nali mvumye kwa Alien Skin nze. Nze chicken wabwe enfe mpimeka. Nze sagala ntalo lwebyo kati wansanze ne bankuba. Nali mvumye kwa alien. Komanda mudogo yankubye. Mpulira bubi olubuto lunuma. Nze siri mulwanyi. Kati boda kunze nonkuba nze siri mulwanyi mwana. Nze siri mulwanyi. Nze nkola bintu byange. Kola bintu byange nze siri mulwanyi. I'm not a fighter. Semumaga kwali. Semumaga kwali Alien Skin. Semumaga kwali. Mkuru mweza tuena yuwa tuwategera kusalaka. I want to congratulate you several. Congratulations. Bible egamba nti omusizi asiga afukirira omulimi asiga era n'afukirira naye Katonda yameza. Bantu bangi nnyo abakola n'okusinga ggwe ssebo. Bantu bangi nnyo nga bakeera n'okusinga ggwe. Omukisa Katonda yagugaba. Anange balamusiza baganda bange mwenna bannamawulire mwenna Mukama waffe yeebazibwe. Amiina. Nete mumuddemu. Amiina. Amavivi. Ajira kaimba katyaka ganti amavivi tekalimba jani tumutwala by force. Kale katusabe wekiba kiri okengenda kubatawanya n'okubafukamiza. I think it's a good posture to say thank you Lord. Ayi Katonda omwiza buli kintu tufukamidde wano okusooka okwebaza ebirungi by'okoledde muganda ffe Don amanyiddwa nnyo nga Skype. Webale nnyo olwaleero teyayise basamize nga ggulawo ekizimbe kino naye nze omu ku bayitiddwa okukola essaala okwebaza kubanga omuntu wakulembeza Katonda omwana Katonda omulamu. Tukweyanziza nnyo ayi Katonda nti omwana ono oba muto wange oba muganda wange yakeera ku makya n'afuna ekirowoozo. Lengera bw'okituusiza wano olunaku olwaleero. Banji nnyo batandika wano tebatuukawo era nga bwenjogedde a farmer can plant seeds, can water seeds, but only God makes the seed to grow. Era Bayibuli kyeva egamba nti abeetowaze Katonda alibasitula era akakkanya ab'amalala. Ayi Mukama olwaleero abala basala enkoko ne basala embuzi ne bakwata omusaayi ne baguteeka mu bizimbe ebyo babeera bazimbye oba mmotoka ze baguze. Naye ffe olwaleero tuggulawo wano nga tetugenda kusala mbuzi wankubadde enkoko wabula omusaayi gwo Yesu Kristo. Era Mukama ekyandeese wano okuggulawo ekizimbe kino n'essaala. Era tufukamidde gwe eri gwe ayi Katonda nnyini eggulu n'ensi nga tukwegayirira nti ono mwana wa muntu azimbye kino naye gwayinza okukikuuma gwayinza omwongera emyaka emingi ennyo egy'omukisa. Tusabira abaana baffe abatera okuyita mu bitongole bw'ebiti ne bagenda ebweru. Abamu ne bafuna emitawaana mingi nnyo nnyo nnyo. Naye tusabira ekitongole kino Skype nti buli anaayita mu ngalo zaabwe aleme okufuna emitawaana. Ayi Katonda omuyinza wa buli kintu tuwonga era nsabye essaala kumpi ya ddakiika 3 nga tuwonga ekizimbe kino mu mikono gyo ayi Katonda. Tumanyidde ddala tebangi nnyo basiga ne batakungula, bangi nnyo beesunga ne batatuuka ku lunaku olwo. N'abaganda bagamba tekyotannalya tokyesunga. Kale ayi Katonda nkowoola eggulu ne nkowoola Katonda wa Isaaka, Yakobo ne Ibulayimu
Omwana ono muganda yange ono sorry mukama waffe leero atuyise tusabe era ekizimbe kino nange sikigulawo we dedicate it in your mighty hands, O Lord. Eri ab'obujja n'ab'ensalo, all the competitors and all those that may not be happy for this success. Ayi Mukama gwabateekawo engabo yo okumira eri eddogo obujja n'essaala embi. Tusabye bino byonna nga tuwonga ekizimbe kino mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu, abantu bonna ne baddamu nti amiina. Mwebale nnyo, mwebale ttala. Tujje eri Sande. Tulina abagenyi bangi nnyo abagenyi abategeera enkyasabisi abagenyi abakyategeera kati tosaba naffe Katonda ngaffe naye ali eno ena okujjako kukyala Karo yajja Skypins yajja Mariachi yajja Fiki Gaza yabulayo naawe oli hajati naye ate waayo twagala nnyo asaffe tugenda kugira banatulengera bajja kumanya jiwuni era mukyaki mwanyi Abitex kwali Abitex nsabonzikirize pastor lenzi janzi na Abitex Mwagiso isaba pastor tukirize onakwenda mu church nzijirani Abitex boba tonda imanya Abitex ajagana kwejangu ebyo bana olero tukanyiza ne muto wange nagenda kuddamu ku wange muleke kuno sinza gane ndo ka stani muleke kuno ina nakumanya stani Yes, tani tali yo ne mutabani we omukulu. Bane leo tukanyiza ne ali. Respect. Tagenda kuddamu ku understand anyway. Tani sobolongi Abitex. Ngamba byo badde wana stand. Yabi muvudde ko ni Abitex mulungi. Stand muvudde. Stand muvudde ko twashitero. Stand na mulide de chiwani Abitex yada munsi wako. Madde bulijjo mpulira nako nga alien ayinengeri gyawana mu stand. Bible ga stand yajja okubba ogotta n'okuzikiriza. Ate n'abayimbi bagamba bakasitoma bamwe bonna tebagala stand. Bakatuliki, Basiraamu, Baprotestante, Bakristaayo, Seventh Day, Barokole. Kati ekyogezi njagala ogamba n'abakuwagira bantu bakatonda abalokole emisana naye ekiro engoye zibeera mu busize beera mu kyaki walaala just kati ekyoyo omanya kyaki naffe abayimbi sheyalinga bakasitoma be bamu nobiseera ebyenjawulo abubeera mu kyaki babiriwa andi singa nkutwala naffe gye tusabisiza mu ssaawa zaffe enjambala yayo ndala nengeera n'omwoyo gukka nakkanyiza kali akeyajira ku musalaba ako oba oli mukatoliki oba mulokole oba musiraamu amini oba muki ako kanyiza nnyo abantu so katulikaddama at least ayatula omusomo mumusonyiwe okugira ku musalaba Risto Boutique wano ku Kamukamu Plaza Entebbe Road Kampala bayina engoye okuva e UK ez'abaami n'abakyala kosa n'abaana ebiteteyi ebirungi bayina tops bayina pants ennungi ez'abakyala kosa n'engoye ezambalibwa munda bayina engoye z'abaami ng'amasuuti bayina t-shirts ennungi jeans ennungi engoye endalira abaami ze bambalira munda bayina diapers oba ziyite pampers okuva ddala ku mwana azaaliddwa paka ku muntu omukulu engatto z'abakyala ennungi n'engatto z'abaami byonna babina ku Risto Boutique n'ebyokwewunda eby'abaami n'abakyala mujje wano ku Kamukamu Plaza first floor F46 oba osobola okugiyita FF46 nga weritimbiddwa ku mulyango gwalyo oba ku b'ennamba z'essimu eziri wansi awo babere nga bakolera delivery.